Kale sebo nawe gye bale mukono. Amanya nnyabo. Amanya bampita Bentagy. Bentagy. Soko baweemu bategeere. Batusiba kapapula kati tulinga betingi. Batuoza mabala mu ngoye tuli detergenti. Yegwe. Yenze mwennyini. Ningo ovaawa. Beera muno mu Masaka mwe mpangalira sebo. Okay, music atambula atya? Music abadde tannaba kubeera na buzibu wadde. Kubanga nkolagana bulungi ne management yange. Badde sinaba mufunamu nnyo obuzibu buli awo. Okay. Omutagala okumanyaako naye ng'ozaaliwawo. Nze nzaalibwa Bukomansimbi. Bukomansimbi. Yes, sebo. Amanya matuufu yaani? Amanya ago. Tugaleke? Amanya ago tusooke tubuukewo. Muyimbi ki gwe weegomba mu music nga tutandika interview eno? Omuyimbi. Abayimbi bayitabe bambi bonna mbeegomba kubanze okuyimba ng'okuyimba nkwagala kati buli muyimbi era buli muyimbi ayimba nza nnyimbira bulungi abayimbi abasinga mumanyi bulungi taata. Okay. Okay, kasoko tubuli akadde kano music wakamumala mu bbanga ki? Music mbadde naakamutandika. Wakamutandika. Nengo mbadde mu system oba? Mbadde sinnaba naakamutandika mbadde simulimu yadde mu system yadde wonna. Okay. Mbadde naakamutandika. Kazi kubeegamba etya? Kazi kuba terina ttabu. Okay. Ng'erwanya abantu, olwanyiza abantu n'abayimbi abasooka mu Masaka. Munnaye ekyewuunyisa naye nze nandigambye nti oba twandibadde buli omu tusanyukira wamu kubanga ffenna tuli bawamu. Okay. Ate eno business buli omu nze ndabanga yeetaaga munne. So kati kibi nnyo omuntu okuba nga alwanyisa omulala kuba nze siyimba kuggyawo omuntu yenna. Wabula njagala tubeerewo ffenna buli omu akola ekintu buli munne kimugase ffenna tubeere nga tweganyulwamu. Kati olaba oleese Luyimba dinner dating. Kati ate project endala gy'onaaleeta tegenda basuula ddalu. Mukama atusaasire. Atusaasire. Okay, akadde kano sooka otubuulire kibadde ki okuba ng'ate ekintu okitandise n'amaanyi? Kibadde kyaki? Management y'amaanyi oba? Management yange nnungi kuba ngiwuliriza ate naye mpa obudde naye n'ekirala Mukama Katonda ono bambi atukulemberamu ndooza mu buli kye tukola kuba ffe tetulwana n'abantu n'abatulwanyisa. Tukola byaffe tetukolera kugamba nti oba onaaveewo kyoba tulina ebeera ebigendererwa byaffe mu music by the way si bibi birungi. Kati oba wayina omukolo? Omukolo emikolo ngikuba sigiinaako buzibu wadde n'akamu era asobola okukolagana naffe bulungi nnyo nembeera nga nsobola omuyamba. Okay. Omuwandiisi w'ennyimba ani akuwandiikira ennyimba zo? Ampandikira ennyimba zange bamuyita Ronnie Kayaz. Okay. Akufudde ow'enjawulo? Baaba oyo awandiika. Oyo akulwanyisizza? Oyo awandiika oyo agenda kunzita. Abakulwanyisa lwaki tobagamba ne bagendayo n'abawandiikira nabo? Bakimanyi Yesu lwakuba tebakkiriza naye nga bakimanyi kuba naye bamumanyi ate bambi alina omutima omulungi era asobola obawandiikira music naye babaagala afaanana atya. Yesu akuba ndowooza wakyaliwo okugaana okukkiriza naye banakkiriza ajja bakolako. Okay. Twakapera. Okay, music ono gwe wakayingira olina okusomooza kw'osanzeemu oba obadde tonnafuna mu kusomooza? Okusomooza tekubulamu lwakuba nti kati bw'osisinkana ezo challenges kirungi n'obeera nga tozitidde kuba byonna tubisuubira era nze ndi mwetegefu. Okay. Abawagizi bo ki ky'oyinza obbagamba? Bannaye abawagizi bange bannaye mbaagala nnyo bambi bebale kumpagira nsaba bampa amatu bongere bampa amatu nange mbasuubiza bbawa birungi byereere sigenda kussa mukono. Okay. Ate abalwanyisa projekiti zammwe abakulwanyisa bannanga bannwanisa bo sina na kyaboogerako kubanga siri mwetegefu balwanyisa nkubuulira amazima. Ngenda bakuba muziki bajja kunjagalira eyo Mukama ngakkiriza kuba kati mbakole ekimu naye sinze nabatonda oba oli awo bajja kunzikiririzaamu. Tulina projekiti endala ejja? Yes sebo. Okay, oyinza ogibawamu kasampo oba? Tulindemu bagumiikirize. Okay. Yes sebo. Bayinza bakufolenga batya ku Facebook? Gwe Bentagy wonna ku YouTube, Facebook. Nejjusa lwe nakkiriza dina datingi bwe nkuba akasimu evobera mu mitingi ndowooza kambiveeko wafunayo azikiza omuliro ndowooza kankuveeko wafunayo azikiza omuliro